okubala essuula 13 olunyiriri olusooka okutuukira ddala ku lusembayo. Awo Mukama n'agamba Musa nti, tuma abantu bakette ensi ya Kanani gye mpa abaana ba Isiraeri. Munaggya omuntu ku buli kika ky'abakitaabwe ne mumutuma, buli muntu omukulu mu bo. Awo Musa n'abatuma ng'ayima mu ddungu lya Palani ng'ekiragiro kya Mukama bwe kyali, bonna abasajja abaali emitwe gy'abaana ba Isiraeri. N'amannya gaabwe ge gano: ku kika kya Lawubeeni, Semuwa mutabani wa Zakula; ku kika kya Simyoni, Safati mutabani wa Kooli; ku kika kya Yuda, Kalebu mutabani wa Yefune; ku kika kya Isakaali, Igali mutabani wa Yusufu; ku kika kya Efulayimu, Koseya mutabani wa Nuuni; ku kika kya Benyamini, Paluti mutabani wa Laafu; ku kika kya Zebbulooni, Gadyeri mutabani wa Sodi; ku kika kya Yusufu, kye kika kya Manase, Gaadi mutabani wa Suusi; ku kika kya Ddaani, Ammiyeri mutabani wa Gemali; ku kika kya Aseri, Sesula mutabani wa Mikayeri; ku kika kya Nafutaali, Nakabi mutabani wa Vofesi; ku kika kya Gaadi, Goweri mutabani wa Maki. Ago ge mannya g'abantu Musa be yatuma okuketta ensi. Musa n'atuma Koseya mutabani wa Nuuni, Yoswa. Musa n'amutuma okuketta ensi ya Kanani, n'abagamba nti, mwambuke mu kkubo lino ery'obukiika obwa ddyo, mulinnye ku nsozi mulengere ensi bw'eri. N'abantu abagituulamu obanga b'amaanyi oba banafu, obanga batono obanga bangi. Era ensi bw'eri gye batuulamu, obanga nnungi obanga mbi, n'ebibuga bwe biri bye batuulamu, obanga nsiisira obanga mu bigo. Era ensi bw'eri, obanga njimu obanga nkalu, obanga mulimu emiti obanga temuli. Era mugume omwoyo, muleete ku bibala byamu. Era ebiro byali bya zabbibu eziriko okwengera. Awo ne bambuka, ne baketta ensi okuva mu ddungu lya Ziini okutuuka e Lekobu, okutuusa w'oyingirira e Kamasi. Ne bambukira obukiika obwa ddyo, ne batuuka e Kebbulooni, era Akimaani, Sesayi ne Talumaayi, abaana ba Anaki baali bali eyo. Era Kebbulooni kyali kyakamaze emyaka 7 okuzimbibwa, ne balyoka bazimba Zowani ekiri mu Misiri. Ne batuuka mu kiwonvu e Sukoli, ne batemayo ettabi eryaliko ekirimba kimu ekya zabbibu, ne bakisitulira ku musitulira abantu 2, era baaleeta ne ku makomamawanga ne ku ttiini. Ekifo ekyo ne kiyitibwa ekiwonvu e Sukoli olw'ekirimba abaana ba Isiraeri kye baatemayo. Awo ne bakomawo nga bamaze okuketta ensi ennaku 4 nga ziyiseewo. Ne batuuka ne bajja eri Musa n'eri Alooni n'eri ekibiina kyonna eky'abaana ba Isiraeri mu ddungu lya Palani e Kadesi, ne babaddiza ebigambo bo n'ekibiina kyonna, ne babalaga ebibala by'ensi. Ne bamubuuza ne bagamba nti, twatuuka mu nsi gye watutuma, era mazima ekulukuta n'amata n'omubisi gw'enjuki, era bino bye bibala byayo. Naye abantu abatuula mu nsi b'amaanyi, n'ebibuga biriko enkomera, era nate twalabayo abaana ba Anaki. Amaleki atuula mu nsi ey'obukiika obwa ddyo, n'Omukiiti, n'Omuyebusi, n'Omwamoli batuula ku nsozi, n'Omukanani atuula kumpi n'ennyanja, era ku lubalama lwa Yoludaani. Kalebu n'asirisa abantu mu maaso ga Musa, n'agamba nti, twambuke mangu ago tugirye, kubanga tuyinziza ddala okugiwangula. Naye abantu abaayambukira awamu naye ne bagamba nti, tetuyinza kwambuka ku bantu abo, kubanga batukiza amaanyi. Ne baleeta ebigambo ebibi eby'ensi gye baali bakesse eri abaana ba Isiraeri, nga boogera nti, ensi gye twayitamu okugiketta, nsi eriira ddala abagituulamu. N'abantu bonna be twalaba omwo basajja bawanvu nnyo. Abaana ba Anaki, abaava mu Banefiri, ne tuba mu maaso gwaffe ng'obwakyaka, era bwe twali mu maaso gaabwe.